على آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله تمسبان تمغيرا إبانغالينا السيبينغرا نميرمبي تمسبا الله رب العالمين أتوي أكمتيا الله سبحانه وتعالى ممبيرا زين سيونا buri Allah lwakuwa takwa buri Allah lwakuwa okumutya okumwegendereza omumanya nti waali mu bulamu bwo yakufuga yakulabirira Allah abakuwadde ebirungi byonna. Allah yatugamba nti waman yattaqillaha omuntu yenna atya Allah mu mbeera yonna gy'olimu. waman yattaqillaha omuntu yenna atya Allah mu mbeera yonna yaj'al lahu makhraja Allah muteekerawo obufulumiro wa yarzuquhu Allah n'atakoma ku ekyo wabula n'amugabirira n'amuwa rizqi min haythu la yahtasib nga Allah asinziira mu makubo oba mu mpuyi z'atasuubira. Kati mu mbeera yaffe yonna tutye Allah jalla jalaaluhu, tumugondere Allah, tukole bye yatulagira jalla jalaaluhu, tuleke Allah bye yatugaana. Nsaba Allah tukwatireko. Nabi sallallahu alaihi wasallam yasabanga Allah nangati Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ay Allah nkusaba ompo bulungamu wa tuqa ompo kukutya wal afafa ompo kubanensa wal ghina ila Allah ongaggawaze. Yalinga dua kwalinga kusaba kwa mukama waffe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam era nga kyabuvunanyizibwa okubeera ng'okisaba Allah. Buli muntu Allah gwammye okumutya aba asobola okukola buli kimu, aba asobola okwebagajja buli kazambi, asobola okukola n'ebyo mu magezi g'obuntu ebitasobola kuyingiramu. Nga olaba abantu abeekobaanye okubeera nga batambuza omuze gw'ebisiyaga, ekyo ekintu mu magezi g'omuntu amalamu tekiyingira. Nti omusajja asobola okuwasa musajja munne, nti omukyala asobola okuwasa mukyala munne. Haramun haadha, wallahi kiri haramu, kiri wala n'amagezi amalamu. Naye buli muntu lwaba nga talina taqwa Allah, nga tatya Allah, akola ekintu nga mu magezi gaffe abalina amagezi amalamu tekiyingiramu. Allah tabaraka wa ta'ala rabbul alamin tumwegaire Allah tuwe okumutya. Tuli mwezi gwa Ramadani, mwezi ogw'ekitiibwa, twakatambulako ennaku ziri 5 olwaleero. Naye Allah yali atugamba okusiiba, yagamba nti ya ayuha alladhina amanu, abange mmwe abakkiriza, kutiba alaikumus siyam, nkifudde kyatteeka gye muli okusiiba, kama kutiba ala alladhina min qablikum, nga bwe nalagira abaabasooka okusiiba, la'allakum tattaqun, lwaki njagala mukikole, njagala mufune okuntya. Ffe twatidde Allah ne tutalya mmere misana mu mwezi gwa Ramadani. Twatidde Allah ne twerekereza embeera z'obwagazi zonna olw'omwezi gwa Ramadani. Twatidde Allah jalla jalaaluhu ne tulekayo ebyokunywa byaffe, embeera zaffe ne zikyuka olw'okujja kw'omwezi gwa Ramadani.
n'omuntu abadde ne fujja ayogera ayomba alwana essaawa zino eyasiibye naddala ng'agoberera nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam w'omulumbagana agamba inni saim, bannange nze nasiibye, sigenda kuyomba naawe, sigenda kulwana naawe, inni saim, nze ndi mu kisiibo. Tufunyemu taqwa mu mitima. Olina woba omubanja n'omulumba nga yasiibye nga tatera kusasula, abasinga mu Ramadani asasula, abadde ali amabanja n'adduka ate akomawo yekkanaga nti nagenze n'ebbirizo ajati munne maama nagenze ne sente zo nzikomezzaawo olw'omwezi gwa Ramadani nti guleese okutya mu mitima. Olaba n'abashiriku, Allahu almustaan, olaba n'abashiriku nga beeyita abasiraamu. Naam, omushiriku musajja mukubi wa kitabo naye nga ye agamba ate nti musiraamu. Bw'atuuka mu mwezi gwa Ramadani ku lw'obukyafu bw'omulimu gwakola agamba bakasitoma be nti bannange ndi mu kisiibo. Olaba nga takyakola. N'ababadde bagenda mu masabo olw'omwezi gwa Ramadani bangi abo abeeyita abasiraamu nga bagenda mu masabo ku lw'omwezi gwa Ramadani bawanise nga nti nsiiba. Singambadde sisiiba nandi mukubye jembo oyo nampuliramu, naye kamumaleko ekisiibo. Mu mutima gwafunyeemu kutya ku Allah Rabbul Alamin. Kati Allah jalla jalaaluhu musaba atuwe okumutya naddala olw'okuleeta okw'omwezi guno ogw'ekitiibwa ogwa Ramadani. Omuntu bamugamba emyaka gyonna nti Allah yatugaana okusemberera obwenzi, Allah yatugaana azina, nga waali nga ne aya ezigaana obwenzi yazikwata mu mutwe naye ng'ayenda. Ng'ayina n'omukyala yamuleeta awaka gwayita mukyala we, naye ng'ewaka dadi w'omukyala tamumanyi, nga ewaka mami tamumanyi, nga famire y'omukyala temumanyi. Beesanga gye bakolera ne beewasa, bo ne bakola kye bayita okwewasa. Kati ne bayimirizaawo obwamalaayo obwo, nga ne we babasomera amateeka nti Allah yagaana obwenzi, wallahi nga ye akulaga ntabiwulira. Naye olw'okuba nti Allah yatugamba tusiibe Ramadani, oba oliawo tufune okumutya, wallahi bangi babatadde. Agenda mala okusiiba, bangi beetadde kanzire wakansiibe wagaana okumpoowa. Nsaba Allah Rabbul Alamin okutya okwa kutwongerera ddala tusobole okulongoosa mu maaso ge Allah subhanahu wa ta'ala. Omuntu yenna bw'abanga yeegatta ku ddiini yaffe eno ey'Obusiraamu, wabanga afuuka omusiraamu, abanjibwa okukakasa mu mutima gwe ekigambo la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah. Era omuddu yenna tasobola kubeera musiraamu okutuusa nga ayina entegeera eyo nti Allah yekka gwe tusinza, era neyegaana byonna ebitali Allah subhanahu wa ta'ala, era nakkiriza omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Omuddu okumanya eddiini ye Busiraamu kyatteeka gy'ali okubanga amanye eddiini Busiraamu, kubanga ne mu kaseera nga Allah amaze okutujjulula, amaze okutujjamu emyoyo, Allah atuma malayika mu kabuli eya buli muntu afa afudde musiraamu oba si musiraamu, naye ekimu ku bibuuzo bye bamubuuza, ma diinuka, obadde osoma ddiini ki? Kati obusiraamu Allah tabaraka wa ta'ala yabutuwa, naye ng'ekigambo obusiraamu kyennyini kitegeeza nti al-istisiraamu lillahi bitawhid, omuntu okusiramuka ye yenna yeewaayo eri Allah jalla jalaaluhu ng'akulembeza okumwawula.
omuntu okusiramuka kitegeeza iye oba nze oba ggwe okwewaayo eri Allah jalla jalaaluhu bitawhiidi ng'okulembeza okumwawula Allah. Obusiraamu ebiseera ebisinga bugenda okujja mu bulamu bw'abantu baba tebabumanyi ne bamanyisibwa bumanyisibwe. Kitegeeza tebugenda okujja mu bulamu bwabwe babeera balina bye babadde nabyo ebitali busiraamu. Kati ng'okubeera kwabwe abasiraamu bavunaanyizibwa okweggyako bye babadde nabyo ekitali busiraamu balyoke bayingire mu ddiini busiraamu. Kiva nti omuntu wabanga asiramuka agamba ashhadu nze kennyini nkakasa alla ilaha nti teriyo kisinzibwa mu butuufu illa Allah okuggyako Allah, wa ashhadu era nkakasa anna muhammadan kyamazima ddala Muhammad sallallahu alayhi wa sallama abduhu muddu wa Allah wa rasuluhu era mubaka wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ebyo omuntu nga yabyeyogerera wetugamba otwogera ku kiyitibwa okusiramuka omuntu yennyini yeewaayo eri Allah nga takakiddwa wabula nga akakasibbwa nti Allah ye mutuufu w'okusinza, nga mu kwewaayo eri Allah yeewaayo bitawhiidi ng'akulembeza okwawula Allah. Tosobola kubeera musiraamu okutuusa nga okusinzaako Allah kweyawulidde Allah jalla jalaaluhu yekka rabbul aalamiin. Al-inqiyaadu lahu bitaa'a, omuntu yenna omusiraamu alina okuba nga yeewaddeyo eri okugondera Allah nga Allah kyamugamba taddamu. Allah kyagamba nti wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana. Abakkiriza bwe babeera nga basomeddwa amateeka ga Allah nga bagambiddwa nti Allah agambye zadatuhum imana, obukkiriza bwabwe bweyongera, imaani zaabwe zirinnya, bagamba Allah nti tuwulidde era tugonze Allah waffe rabbul aalamiin. Era wal khuruusu mina shiriki wa ahlihi, omuntu yenna okubeera omusiraamu alina okubeera nga yeewala shiriki, alina okubeera nga yeewala bannannyini shiriki, ayimirirewo ku kusinza Allahu subhanahu wa ta'ala. Kati omuntu okubeera omusiraamu alina okukakasa nti obusiraamu buno bwe tukola Allah yabuzimbira ku mpagi ziri ttaano. Mpagi esookera ddala shahadataani, shahada ebbiri, shahadatu an la ilaha illa Allah wa shahadatu anna Muhammadan abdullahi wa rasulihi. Omuntu yenna okubeera omusiraamu era ekyawula wakati w'omusiraamu n'atali musiraamu nti omusiraamu yagamba ashhadu an la ilaha illa Allah, nze kennyini nkakasa njulira teriyo katonda mutuufu wa kusinza okuggyako Allah subhanahu wa ta'ala, nga ye kennyini yakyogera. Wabula ekyokubiri wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, nkakasa nti era nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam muddu wa Allah era mubaka wa Allah, ng'omuddu yennyini yakyogera. Obeerangako awo ne weebuuza obusiraamu ddiini weeri nagisangawo nensangawo n'ebirala ebitali busiraamu, kubanga omuntu ataba musiraamu aba mukaafu. Tewali option yakusatu, tewali ali makati g'abasiraamu n'abatali basiraamu. Omuntu waaba si musiraamu abeera muwakanyi wa ddiini. Tosobola kugamba nti n'ab'eddiini gundi nabo banaddiini la. Omuntu either musiraamu oba muwakanyi.
kati Allah subhanahu wa ta'ala yemu ku nsonga kwe yasinziira we yamala tutonda n'atutumira ababaka era buli mulembe gwonna gulina ababaka Allah subhanahu wa ta'ala be yatuma eri omulembe ogwo. Allah agamba nti walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut faminhum man hada Allah wa minhum man haqqat alayhi ad-dalalah. Allah agamba nti walaqad ba'athna mumazima ddala natuma fi kulli ummatin rasula mu buli kibiina mulimu omubaka wange nga yali azze kugamba ky'abantu b'omulembe gwe ani ibudu Allah abange mwesinzaani mwesinze Allah ani ibudu Allah mwesinze Allah wajtanibu at-taghut mwesambe musembereeyo wala eri byonna ebisinzibwa ebitali Allahu tabaraka wa ta'ala. Faminhum ababaka bano be basomesanga mu bantu be basomesa man hada Allah mulimu Allah be yalungamya wa minhum ate mubo man haqqat alayhi ad-dalala mulimu Allah be yalalikako obubuze n'abamma hidaya yabammu bulungamu Allah. Allah subhanahu wa ta'ala buli lwatuma nabbi yenna omubaka yenna okusomesa abantu obusiraamu babeeramu embeera za mirundi ebiri. Faminhum man hada Allah waliwo Allah baalungamya ne bamanya nti amazima agatubuuliddwa geego Allah kye yagamba. Wa minhum man haqqat alayhi ad-dalala mulimu mubo Allah be yakakasaako obubuze ne bagambibwa nti Allah yagamba ne bagamba nze ŋŋaanye ne bagamba nze sijja kukikola. Kati waliwo mukwano gwange kamwogereko tajja kunyiiga nabadde njogerako naye olwaleero n'agamba seeka ebintu bye wasomesezza naye seeka temugamba bwe obusiraamu tebukkiriziganya na muntu kuba na nsonyi. ne mugamba otegeeza ki? N'agamba by'osomesezza ebyo n'ogamba nti okkirizibwa okuwasa omuntu ow'omuziro gwo oba omuntu ow'ekika ekimu naawe nti mwenna muli bangeye, ne tewagambye nti okkirizibwa okuwasa omukyala ng'ava mu muziro gwa maamawo. Naye seeka bw'obusiraamu tebutukkiriza kuba nga tukuuma empisa zaffe n'ensa. Ne mugamba musiraamu otegeeza ki? N'agamba seeka nze sisobola kukola bye wasomesezza. Allahu akbar. Naye ng'akyogera musiraamu n'aŋŋamba mpaayo aya emu ng'ekulagira okuwasa omukyala ow'ekika kyo. Ne muwa aya suratu Nisaa'i sura ya 4 aya 22, ne muwa sura y'emu aya 23, ne muwa sura y'emu aya 24. ne mugamba aya ezo zirabye nti ye ezo aya mwe muli abakyala Allah be yatugaana okuwasa nti aha abasigadde Allah teyabatugaana eryo ddembe lyaffe. N'agamba nze Allah anansaasira naye kale sisobola kikola kubanga Allah yatuwa amagezi tulondewo, yatuwa amagezi agategeera tusobola okwekyuzingira kino kyemba nkola kino sigenda kikola. Ne mugamba musiraamu ffe eddiini eyaffe erina ekigaimo eringa magye. Allah bw'alagira ffe tetuddamu. Allah teyafuula halaali ffe kyekiri halaali. Allah teyafuula haraamu kyekiri haraamu. Ye musiraamu buli muntu lwabeera nga musiraamu nga ebiragiro abijja ewa Allah ate nga abijja n'ewa ekitali Allah, oyo aba yeeyita musiraamu. Naye nga mu maaso ga Allah si musiraamu kubanga
olw'ensonga ezimu nga Allah yaziragira ng'ebitali Allah byazigaana, ne wabaawo ensonga endala nga Allah yazigaana ng'ebitali Allah byaziragira. Kati omuntu bwe kibanga musiraamu nga waliwo Allah bye yalagira ng'ebitali Allah byagaana, kitegeeza mu biseera ebimu agenda kujeemera Allah, agondera ebitali Allah. Wabanga omuntu musiraamu nga oda azijja mu bitonde ebyenjawulo, waliwo Allah byagenda obbanga yabigaana ng'ebitali Allah byabikkiriza, ogenda musanga nga akikoze akuwa ensonga nti anti nze ndi munyankole, anti nze ndi muganda, nze ndi mutoolo. Baganda bange, omusiraamu yenna alina okumanya nti Allah Rabbul Alamin bwe yamala okututonda yatutumira ababaka batubuulire Allah byayagala gwe tusinza tubikole, batubuulire Allah byatayagala gwe tusinza tubireke. Era nga bakubuuza lwaki tokola kintu fulani ng'ogamba Allah yagaana, oba nkwatagana nammwe, lwaki tokola kintu fulani lwaki okola ekintu fulani ng'ogamba nti anti Allah yandagira oba Allah yanzikiriza Rabbul Alamin. Kaakati omubaka nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama okubanga tumukkiriza aliko ebigambo, Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab yagamba tuwaddalilu shahadati anna Muhammadan rasulullah, obujulizi obulaga nti Muhammad sallallahu alaihi wasallam mbaka wa Allah. Yagamba nti qawluhu ta'ala, kyekigambo kya Allah ekigamba laqad ja'akum rasulun min anfusikum, mazima ddala abajjidde omubaka naye ng'ava mu mmwe kennyini, azizun alayhi ma anittum, nga akaluubirizibwa ekyo ekibakaluubirira. Ensonga zonna bazitoowerera, abayizi muli baddembe otambula naye amaloboozi tetugeetaaga. Allah agamba Rabbul Alamin nti azizun alayhi ma anittum, omubaka ono gwe mbatumidde akaluubirizibwa ekyo ekibazitoowerera. Buli wabalaba nga muli mu mbeera eyo ey'okuzitoowererwa, omubaka ono akaluubirizibwa. Harisun alaykum, abalulunkanira, ayagala mwenna abalabe nga muli basiraamu. Bil mu'minina raufur rahim, mukwata mpola eri abakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala. Kati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam okuba nti nabbi waffe Allah yamuwaako obukakafu mu Qur'ani, suratu Tauba aya ya 128, nga Allah atukakasa nti nabbi oyo abajjidde nze mubasindikidde era abajjidde nga mubaka gye muli. Wa ma'ana shahadati anna Muhammadan rasulullah, amakulu getufuna mu muntu ogamba nti akakasa Muhammadi mbaka wa Allah, amakulu agakirimu gali nti ta'atuhu fima amara, kwe kumugonderamu ebyo bye yatulagira, watasdiquhu fima akhbara, n'okukakasa amazima g'ebyo bye yayogera nti bijja kubeerawo mu maaso. Wajtinabu ma anhu naha wa zajara, n'okwesamba ebyo bye yatugaana, okwewala ebyo bye yatugaana n'okuba nga tubyesamba. Wa alla yu'bada Allah, n'obutasinza Allah illa bima shala'a, okujjako nga tumusinza n'ebyo bye yabeera nga ajja nabyo omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bye yabeera nga yatusomesa mu ddiini yaffe eno ey'obusiraamu. Kati Nabbi sallallahu alaihi wasallama Allah yamututumira ng'aliko ensonga ziri nnya. Baajate tujje wano Allah yamutumira subhanahu wa ta'ala ng'aliko ensonga ziri nnya. Esookera ddala ta'atuhu fima amara, okumugondera mu byonna
byeyatulagira okukola nabi Muhammad alayhi salatu wassalam. Eyokubiri tasdiquhu fima akhbara, omukakasa nti yayogera amazima ku ebyo bye yatubuulira nti bijja kubeerawo. Eyokusatu wajtinabu ma anhu naha wa zajara, okwesamba okwewala bye yatugaana sallallahu alayhi wasallama. Ekyokuna wa an la yu'bada allaha illa bima shara'a, obutasinza Allah mu mbeera z'okusinza zonna okujjako nga tumusinza n'ebyo bye yaleka mu ddiini nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kati omwalimu yagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala okutugamba nti laqad ja'akum rasulun min anfusikum, Allah kyali ategeeza Muhammadan alayhi salatu wassalam ta'alifunahu, nti Muhammad ono Allah gwe yatuma alayhi salatu wassalam, bano be yatumamu mubo baali bamumanyi bulungi. Liannahu min anfusikum, kubanga amazima yali avudde mubo bennyini. Wa huwa min ashrafi qabailikum, era yali ava mu kabira esinga okuba ey'ekitiibwa mu mmwe. Min bani Hashim, ng'ava mu famire ey'aba Hashim. Azizun alayhi ma anittum, azitoowererwa ekyo kibakaluubirira nga Allah kyategeeza ay yushaqqu alayhi ma yashuqqu alaykum, nga buli kibazitoowerera kimuzitoowerera omubaka nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Harisun alaykum, yani ala hidayatikum, ayina omululu, yalinga afaayo nnyo ng'alumirirwa okulaba nga abaddu bonna baluŋŋama eri Allah subhanahu wa ta'ala. Nagati wa inqadhikum minan nar, n'okulaba nga abataasa oba abawonya okubeera nga muyingira omuliro. Wa qala ta'ala, Allah yagamba Muhammadur Rasulullah, Muhammad mbaka wa Allah. Eyo aya mu suratul Fatih. Nagati wa ba'da hadhihi shahada, era oluvannyuma lwa shahada eno ala al-abdi kyateekeri ku buli muddu yenna an yuti'ahu fima amara, okugondera nabbi waffe sallallahu alaihi wasallam mu byonna bye yatulagira. Wa yusaddiqahu fima akhbara, n'okakasa nti ayogera mazima mu ebyo bye yatugamba nti bijja bbeerawo. Wa an yajtaniba ma anhu naha wa zajara, n'okubanga twesamba bye yatuziyizaako. Wa an la yu'bada allaha illa bima shara'a, n'obutasinza Allah okujjako n'ebyo bye yateeka mu ddiini. Fala budda min hadhihi al-umuri al-arba, naga nti yenna n'atuuka ku ddaala eryo tasobola kubeera nga yeewalawala ensonga zino ennya, nabeera nga zitufundiza. Naga nti ta'atuhu fima amara min as-sala waz-zaka wa ghayriha, omugondera mu bye yatulagira sallallahu alayhi wasallama, omuli okusaala, omuli okutoola zaka, omuli okusiiba Ramadaani n'ebifaanana ng'ebyo. Ekyokubiri tasdiquhu fima akhbara ani al-akhirah, omukakasa ku bye yatugamba nti bijja bbeerawo ku mawulire ag'enkomerero. Wal janna, n'okukakasa nti ejjanna gyeri kuba yagitugamba. Wannaar, n'okukakasa nti omuliro gye guli kuba nga yagutugamba. Wa ghayri dhalika, n'ebitali ebyo kituvunaanyizibwako ffe ng'abagoberera omubaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam okubeera nga tubikakasa nti nga bwe yabyogera bwe biri. Wajtinabu ma anhu naha wa zajara, kazina, n'okwesamba bye yatugaana n'okubyewalira ddala ng'obwenzi. Warriba, n'okulya riba. Washirku, n'okugattako Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ghayri dhalik, n'ebitali ebyo mimma naha Allahu anhu wa rasuluhu, mu ebyo bye yatugaana Allah n'omubaka we Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Ekyokuna wa an la yu'bada Allah, obutasinza Allah illa bima shara'a, okujjako n'ebyo bye yafuula eddiini nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Fala yubdi'u fi ddiini, togeza n'ozuula mu ddiini mimma lam yashra'ahu Allah, mu ebyo Allah byatafuula ddiini
لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولتقام النبي محمد تقامت من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد يقامت يناقل مرمقنا ناغفول الدين نينغا تقولي يكون سمسا يا النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهو رد بوبيرانغو مرموغو بمدزبوا كبانغ الدين يفتدي جاكم بك نبي محمد صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أتم نجرين دلا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ينا آيوغيرا مديني يفين وبسلام ومنتنا آتيك موين سونغا إيطاليا مديني إجاتا لكو نبي محمد صلى الله عليه وسلم فهو رد الله رب العالمين abelanga omuntu oyo kyakoze mu ddiini Allah akimuddiza subhanahu wa ta'ala. Baganda bange basiraamu tukola eddiini yaffe eno busiraamu nga tujijja ku mubaka nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama atajja buziru nakulumu n'atwesibako ne yeefuula nabbi waffe wabula Allah subhanahu wa ta'ala yabeeranga yamututeerawo tubeere nga tumujjako eddiini yaffe. Omuntu yenna nga bwe nayogedde mu ntandikwa anaakola eddiini eno busiraamu naye ng'agijja ku ndaba ye ng'omuntu, ng'agijja ku ntegeera ye ng'omuntu, ng'agijja mu kika kye ffe ng'Abanyankole, ffe ng'Abanyolo, ffe ng'Abaganda, ffe ng'Abazungu, ng'agijja mu kibinja kye ffe ng'ab'ekibinja fulani, nga tagijja ku mubaka nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, eyo tebeera ddiini mu maaso ga Allah jalla jalaaluhu. Era Allah subhanahu wa ta'ala yakifuula kibuuzo kiramba mu kabuli. Buli muntu afa abuuzibwa ma hadha ar-rajulu, katubuulireko ku musajja ki oyo alladhi bu'itha fiikum, oyo Allah gwe yatuma gye muli. Omuntu wanaamutunulako ng'avudde mu bulamu buno obw'ensi ng'amukkiriza, wallahi agenda kugamba bamalayika bamubuuzizza ti huwa rasulullah, oyo mubaka wa Allah sallallahu alaihi wasallama. Malayika zimugambe wama yuderika, otegedde otya nti oyo mubaka wa Allah? Aziddemu azigambe nti qara'atu kitaba Allahi, nasoma ekitabo kya Allah nga kyogera ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, fa amantu bihi, nemukkiriza, wa saddaqtu, era nenkakasa nti byatusomesa mazima agava eri Allahu rabbul alamin. Baganda bange basiraamu, wetubanga ffe tukola eddiini yaffe eno busiraamu tujijja ku kusomesa kwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, nga nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teyakeera bukezi ku makya n'amanipulatingawo eddiini busiraamu. Teyali ye eyatula wansi ne famire ye ne bagamba nti kati okuva n'olwaleero katandikewo kye bayita obusiraamu, katekewo Qur'ani, katekewo nti obwenzi buli haramu, tugambe nti obwenzi buli haramu. La, wabula Allah ye yamussaako message yonna gye yatusanga ku bantu. Allah yamugamba nti wattabi' ma yuha ilaik, Muhammad goberera ebyo ebisibwa gy'oli, min rabbik, ebiva eri katondawo Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nga wattabi' ma yuha ilaik, goberera ebyo ebisibwa gy'oli, min rabbik, nga biva eri katondawo Allah jalla jalaaluhu. Inna Allaha kana bima ta'maluna khabira, amazima ddala Allah okuvedda bye mukola abimanyi bulungi. Kati nabbi Muhammad bye yatusomesa, omuli okusaala, omuli okusiiba, omuli ebyobusuubuzi, omuli ebyobukulembeze, ebyokweyisa obulungi, teyabyogeranga ng'abijja kwagala kwe oba mu ntegeera ye.
yabyogeranga ng'abijja mu bubaka obwamusibwangako okuva eri Allah jalla jalaaluhu. Era Allah bwe yali amusomesa ku ddiini busiraamu yamugamba nti ya ayyuha nabi, owange nabbi wange, ittaqillah, tya Allah wo, wala tuti'il kafirina wal munafiqin, togezanga n'ogondera abatakkiriza n'abannafuusi. Allah n'agamba nti inna Allaha kaana aliman hakima, amazima ddala Allah okuva edda aliman, Allah mumanyi, hakiman ate Allah rabbul alamin ye mukakasa ku buli kintu kyonna subhanahu wa ta'ala. Kati eddiini gye tukola eno tetugikola ntukola ddiini ya Muhammadi, tetukola ddiini busiraamu sallallahu alaihi wasallam, tetukola ddiini busiraamu, tukola ddiini y'Abawarabu. Kuba osanga abantu hatta n'abasiraamu nga bayimirizaawo ebigambo byabwe nga bagamba nti kati mutujja ku buwangwa bwaffe, mwagala ffe tukole obuwangwa bw'Abawarabu. Allahu akbar. Eno eddiini busiraamu ddiini nga tugikola nga ddiini ya Allah, nga si ddiini ya ggwanga lyonna, si ddiini nti y'Abawarabu, si ddiini nti y'Abazungu, si ddiini nti y'Abaddugavu, wabula ddiini ya Allah gye yassiza eri nations zonna. Nga omubaka Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam mubaka Allah gwe yatuma ku mulembe guno atuuse ebigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala. Wabula abashiriku abataagala kuva ku shiriki waabwe bwe basomesebwa ebigambo bya Allah nti Allah yagamba nti yagamba Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam nga bagamba nti mwagala tujja ku byaffe ate mutuzze ku by'obuwangwa bw'Abawarabu. Baganda bange basiraamu, okuwona shubuha zonna, okuwona okubuzaabuzibwa kwonna, shaitaani kweteerawo abantu mu mitima ne beera ne dawuti n'atuuka okuleka eddiini nga bamutaddemu ekigamba nti ekyo kyokola mu ddiini obuwangwa bw'Abawarabu. Tugoberere nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe kiba nga kituufu twamukkiriza nti nabbi wa Allahu tabaraka wa ta'ala. Buli wonaagoberera nabbi sallallahu alaihi wasallam ogenda bojjeewo buli kimu, kubanga omugoberera oba okumugondera tteeka lya Allah. Allah yagamba nti qul, baŋŋambire, in kuntum tuhibbuna Allah, bwe kiba nga kituufu mwagala Allah, fattabi'uni, mugoberere nze Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bwe munangoberera yuhibbukumullah, Allah agenda kubaagala, thaniyan wayaghfir lakum dhunubakum, era Allah agenda basonyiwa amaki amazambi gammwe, wallahu ghafurur rahim, Allah musonyi wa kisa kingi. Kati okugoberera nabbi waffe Muhammad alayhi salatu wassalam mu mbeera zaffe zonna tteeka lya Allah, era nga Allah okumutuma gye tuli otusomesa obusiraamu, Allah yamutuma gye tuli kubanga ye yatutonda, nga tasobola tulekaawo amalan bulesi kusobola busuuzaawo, wabula Allah yatutumira nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam atugambe Allah yabatonda bino byayagala, Allah yabatonda bino tabyagala. Kati abantu bangi mbutuufu nga balina confusion mu ddiini yaabwe, ng'omuntu atuuka n'ovaamu ekigambo ekiwakanya eddiini gyagamba nti ate gyakkiririzaamu. Eddiini yaffe busiraamu nzijuvu, era nga Allah subhanahu wa ta'ala yatuwa ekyokulabirako uswatun hasana ekyomubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nga kyonna tetukola mu ddiini tulina kutijja ku ye. Ogenda kuwasa, tetuwasanga bwe yasomesa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetuwasanga obuwangwa waffe bwe bugamba. Obuwangwa twabulekawo ne tukwata eddiini. Bwe tusanga ensonga yonna mu bulamu bwaffe ng'obuwangwa bwaffe bwagamba tugikole, ne twesanga nga mu ddiini yaffe ng'eddiini yaffe yagamba tugikole, obuwangwa obwo tubukola kubanga eddiini ebukkiriza. Singa tusanga ensonga yonna
mu ddiini ng'obuwangwa bwaffe bwatugaana okugikola ensonga eyo tugikola kubanga eddiini yaffe ekkiriza amakulu agali mu bigambo ebyo nti eddiini mu bulamu bwaffe abasiraamu yeesinga buli kintu kyonna amaanyi. bwe tusanga ensonga yonna mu buwangwa nga bwagikkiriza wabula ng'eddiini yagigaana ensonga eyo tugireka kubanga eddiini yagigaana. Tusanga ensonga yonna mu buwangwa ng'obuwangwa bugikola ne tukebera mu ddiini yaffe busiraamu nga nabbi waffe Muhammad alayhi salatu wassalamu teyagikola nga si mu mbeera yagamba nti yali tagisobola wabula nga yagireka olw'okuba si ntuufu, naffe tugireka however much ng'obuwangwa waffe bugamba tugikole. Ekyokulabirako, oli mugisu, oli muganda, oli mugisu, munyarwanda, wali mugisu wano. Abagisu, abaganda baffe abagisu basala embalu, babeera basala embalu baleeta omusajja oba oli musajja mukulu oba bakuleeta oli bwereere, ne bakuyimiriza mu maaso g'abantu ng'oli bwereere, ne bakusala embalu mu lujjudde. Ogwo omukolo ku saidi y'abagisu mukolo gwa maanyi. Bakola ebikujjuko ebyo okumala akaseera baleka batuuke ku mbaga ey'okusala abantu abagenda okusalibwa mu mwaka ogwo. Era basala mu myaka egy'enjawulo, tebasala nti buli kaseera akaba kagudde babeera basala. Balina ebiseera byabwe ebitegeeke mwe basalira, wabula tugamba nti ate embeera y'okweyambulira mu maaso g'abantu eyo enkola yagigaana Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eddiini yaffe yagigaana. Kati kitegeeza newembeera ndi mugisu, ogwo omukolo sigukola nga bwe bagukola kubanga eddiini yange busiraamu ekyo kye bakola yakiŋŋaana. Allah tabaraka wa taala kyeyava atumira omubaka alayhi salatu wassalam atulage bino mubikole, atulage bino mubikole ki mubeere nga mubireka. Kati omuntu yenna bwe kiba nga kituufu musiraamu nga yeewaayo eri Allah era nga amanyi positioni, amanyi ekifo kya Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalamu mu ddiini yaffe busiraamu, asaanye yeetegereze nga tannaba kwogera oba kuyomba oba kukyawa oba kwagala kino kye ŋŋenda okukola yakisomesaako atya omubaka Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Otherwise osobola okubeerawo nga gw'ofiiringa nti nze ndi musiraamu ate nga mu maaso ga Allah tobeerako musiraamu, kubanga oyawukanye oba ovudde ku nsomesa eya Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalamu ku lw'ebyo by'owulira mu mutima gwo gwe by'oyagala. Era eriyo ebintu Allah byatuleetera nga bigezo, nga biraga sitandi y'abantu. Ono n'alaga nti nze njagala nnyo eddiini yange okusinga ekirala, ate omulala n'akolaga nti nze njagala nnyo ebirala okusinga eddiini kyekola kyeŋŋamba. Kati Allah subhanahu wa ta'ala wa rabbal alamin bwe yamala okutonda ebitonde yatutumira ababaka betujjako eddiini, ensomesa esomesebwa abantu nga bagenda babamatiza nti tosobola nga balaga nti ebika by'abantu kintu kikulu nnyo, ne batuuka n'okuwaayiriza Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti ne nabbi yayinanga ekika kye, era ekika kye yali alina yalinga yeddira nswaswa, wallahi nga bulimba. Ekyokubiri, nabbi wabanga yalina ekika kya nabbi tekyali mu mbeera ya kontrolinga nti gano amannya g'abantu ba kika kino. Tekyali mu mbeera ya kontrolinga nti ow'ekika kino tawasa wa kika kino, kubanga Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam bwe tuba tugambye ebika yali ava mu kika kimu ne Sayyidina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, naye ate omwana wa Nabbi Muhammad sallama yafumbirwa omwana wa Ali, yafumbirwa Ali kubanga Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam yali wa luganda lwa Ali mutaata we omuto,
nga mu mateeka ga Allah rabbul alamin tekiri haramu oyo omwana Fatima okufumbirwa ali omusiraamu bw'okimugamba nti obwo buwangwa bw'Abawarabu ffe ng'Abaganda tetusobola kukola kikolwa ekyo oba wasizza muganda wo kati wenkugambira kituufu osaala osiiba naye tonnasiramuka kubanga omubaka nabbi sallallahu alaihi wasallam okuba nti yakkiriza muwala we Fatima afumbirwe Ali yali takikola bukozi nti buwangwa bwa Bwarabu wabula yakikola ng'alaga abantu nti kikkirizibwa era kyekimu ku buwangwa bwa Bwarabu obwasangibwawo Allah n'atabujjaawo nga ye ng'eyatutonda yakakasa nti kituufu omuntu asobola akkirizibwa okukikola mu ntandikwa omuntu eyasooka teyali Adamu Allah n'amugyamu Hawa Adamu n'awasa Hawa ng'ate avudde mu ye Adamu n'azaalanga ng'abaana ba Adamu beewasa Allah n'atuuka ekiseera n'akifuula haramu n'akijjawo mu kiseera yakifuulira halaali kyali tekivunaanya muntu ate Allah yakifuula haramu singa leero kikola n'owasa oyo omukyala Allah bwe yagaana okuwasa obeera ojeemedde Allah subhanahu wa ta'ala era ofuna omusango mu maaso ga Allah kati nannyini kuteekulula mateeka ye Allah yafuula ekintu halaali ne haramu nga mmaliriza omubaka alayhi salatu wassalamu lumu yagendako mu bakyala be yalina mukyala we Zainabu binti Jahsh omukyala yalinga mutegeke nga buli nabbi lwagenda ewuwe sallallahu alaihi wasallam yalinga alyayo omubisi gw'enjuki kati nga mukama waffe ne waba nga si gyanaagenda ayitayooko ku lw'obulungi obwaliyo obutaali walala bano abakyala nekibaluma lwaki nabbi ye ubawube w'omukyala yo buli ssaawa abanga akolangayo ki n'abagamba nti mba ngenze kununa ku mubisi gwa njuki ne bagamba tumukolere puroguramu wajjewo mugambe owunya bubi nange wajja mugambe ng'owunya bubi era wallahi bwe kyali bwe yajja gye bali bamugamba ng'owunya bubi bombi Aisha ne Hafsa radhiyallahu anhuma kati omubaka yali ayina ensa ng'ayina empisa ng'afaayo eri abantu be ng'omugamba obugambi nti nga towunye bulungi wallahi nga kimuluma n'abaga nti bannaye munsonyiwe mbadde nva kunywa ku mubisi gwa njuki nva kulya ku mubisi gwa njuki naye okibanga kibanakuwaza sigenda kuddamu kukozesa awo wennyini Allah n'atumirawo malaku Jibuliiru nemugamba nti ya ayuha nabi wange gwe nabbi wange lima tuharrimu ma ahalla Allahu lak lwaki ofuula haramu Allah kyekufuulira halaali tabtaghi marudata azwajik ng'onoonya okusiimisa bakyala bo wallahu tabtaghi marudata azwajik onoonya okusiimisa bakyala bo kubanga okugaana kwe okulya omubisi ogwo yali akikoze ku lw'okutya obuzibu oba obulabe obunaava mu bakyala be bamuwulidde nti awunya bubi Allah nakati wallahu ghafurur rahim Allah namugamba naye nkusonyiye lima tuharrimu lwaki oharamisa lwaki ofuula haramu kyenafuula halaali onoonya bakyala b'okukusiima era kyenkubuuza ontegedde bw'abanga omwami azze mu lujjaalo nga wa kozi kasimba ngeye omusajja azze mu makaago wangeye nga mu butuufu mu nkola yammwe owengeye awasa owengeye tamuwasa mu nkola yammwe mwakifuula haramu ate nze Allah nenkika kiri halaali kati Allah n'abuuza lwaki ofuula haramu kyenafuula halaali mwenye ensonga gyeyawa ng'akomeka tabtaghi marudata azwajik
ofuddeyo nnyo bakyala bo bakwagala ennyo nze tonfuddeeko eyakutonda. Omusiraamu yambuuzizza naye seeka nye gweolaba kijja gweolaba kyamumpisa owasa omukyala ow'ekikakyo naawe kati abantu ogenda bagamba otya? Allah n'ayogera mu Qur'ani wano. Allah ayogera ng'agamba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ati oba otidde obanga oyaliikirira abantu bino biwulirize bulungi. Ittaqillah, njagala nze bw'oba otya. Wala tuti'il kafirina, togonderanga abaateekawo amateeka nga nange nateekawo agange. Wal munafiqina, n'abo abeefuula abasiraamu mu kaseera k'abasiraamu nga bali nabo, ate ne beefuula abatali basiraamu mukadde nga bali n'abatali basiraamu. Inna Allaha kaana aliman hakima, Allah amanyi nnyo byonna bigenda mu maaso, ate Allah mukakasa wa buli kintu. Allah n'amugamba nti wattabi'i, kati okuva na leero goberera ma yuha ilaika, ebyo byenkusizzaako. Mu bulamu bwo bwonna yamussaako biriwa? Anaasuubulanga atya? N'amugana riba. Anaawasanga atya? N'amugana abakyala bali mu gurupu 11. Anaalyanga ki? N'amugana okulya kino na kino. Obuwangaazi bwe bwonna, embeera z'obuntu zonna omuntu anayisanga atya? Allah n'abissa ku Nabi Muhammad sallallahu n'amugamba kati bino by'oba ogoberera. Amakulu nti yenna omusiraamu ky'obadde ogoberera kyonna nga tonnaba kubeera musiraamu, kiteeke ebbali ogoberera obusiraamu. Ensonga yonna gy'onaasanga ng'ebadde mu by'obadde ogoberera nga n'obusiraamu bugikkiriza, gino neyo oddemu ogikozesa. Wabula ensonga ebadde mu by'obadde ogoberera bwe weesanga ng'obusiraamu bugigaanye, giveeko odde ku Allah kyakugambye kyakusirizza okugoberera. Inna Allaha kaana bima ta'maluna khabira, Allah ku byemukola byonna kakensa. Watawakkalu ala Allah, mwesige Allah mu mbeera yammwe yonna ey'eddiini ey'obulamu. Weesige Allah subhanahu wa ta'ala, wa kafa billahi wakiila, n'agamba nti Allah akumalira mu mbeera yonna. Kati Allah rabbul alamin abuuza Allah, karentire Allah abuuza lima tuharrimu ma ahalla Allahu laka, lwaki ofuula haramu Allah kyeyafuula halaali? Oyinza olaba ng'ekyokusaaga nti nze kati nze ng'owentima sobola wasa wantima kigwe kimanye. Yes, ofunye challenge, kati gwe tewamuwasa, abaana b'ozadde baagala muwasa. Ontegeera, omwana we aleese wantima, taata nze munnange nze ono omusajja gwe nsiimye kafeero, nga taata ye kafeero, ne mutabani we omukulu yamwaganye namubbulamu kafeero, n'omuwala ayagadde nnyo erinnya eryo n'aleeta kafeero. Omuwala ye Nassali. Kati omuwala agamba taata omusajja gwe nsiimye y'ono. Taata agamba omuwala oyo ali haraamu, muganda wo. Allah abuuza taata lima tuharrimu ma ahalla Allahu laka, lwaki ofuula haramu kyenafuula halaali? Mu suratu Yunus Allah yagamba Allahu azina lakum, Allah yabawa olukusa okufuula haramu ekiri halaali n'okufuula halaali ekiri haramu, mukiinako olukusa. Ama ala Allahi taftarun, oba mwagala kulimbisa Allah nga Allah yagamba ono omukyala tawasibwa n'ogamba tujja muwasa. Allah n'agamba nti ono omukyala awasibwa noka tetujja kumuwasa. Allah gwe yagala okufuula omulimba. Nawe ekyo baganda bange basiraamu, Allah waffe rabbul alamin kyataafuula halaali tekiribeera halaali abadan, ate Allah kyeyafuula halaali tekiribeera haramu abadan. Katono muzeeyi ajjiddwa omwana omuwala nga amuleetedde omusajja ow'ekika kye, aba afunye okusoomooza. Kuliwa omwana kyayagala muzeeyi akkirize Allah kyayagala, muzeeyi kyagaana obuwangwa kye bwagala. Kati Allah rabbul alamin ono muzeeyi kyonna kyagenda okwanukula aba tayanukula muwala ono, aba ayanukula Allah nti ekyo wakikkiriza naye nze nkigaanyi sijja kukikola. Era omuntu agenda kaluubirizibwa nnyo okukola obusiraamu
nga mu kifuba kye ayinamu kyasinze ekirala Allah agenda mulagira agaane Allah agenda kukkiriza yagaane Allah agenda kujjawo ekintu yamala akizzeewo kulwaki ali mu busiraamu naye ng'alina byattunka nabyo mu mutima ebitali Allah subhanahu wa ta'ala. Era tumaliriza ne aya egamba nti wa minan nas, ne mu bantu man yattakhidhu min duni llahi andada, waliwo abeeterawo ebitali Allah ne babifuula bikatonda, yuhibbunahum ka hubbillah, nga babyagala nnyo nga bwe bandiyagadde Allah. Wallazina amanu ashaddu hubban lillah, naye ate babakkiriza baagala nnyo Allah. Allah wagamba tebaddamu, mukkiriza Allah wagamba taddamu, n'agamba nti Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti wallazina amanu ashaddu hubban lillah, babakkiriza okwagala kwabwe okwenjawulo okwewala okw'omunda mu mitima kulina Allah subhanahu wa ta'ala. Naye kyo baganda bange basiraamu twegendereze eddiini yaffe